Ebipya bizuse kulumbuye ku nsonga za Kabaka video njina masa ojija ichuli byonna abyogeze ate ye Jennifer Fulfiga aranidde ku sete nga bali mu program ku machagolna ko ralero byonna ngenda bambi kutusako masa Calvin Kayanja anti abana bamutabukidde ku nsonga z'omwana Halima ali e Saudi Arabia go basibidde mukomera byonna ngenda ba imbikuwa n'amalala mangi ngayina masa ngenda banga kutusako nenga sinaba kongerayo mbadde nkusaba video no jimpera like ate sobola okubanga yeyongera era nga nkobaza gwe no mulungi ya subscribing ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatena kusubscribing mukwano beera ngo subscribing kona ku notification bell ayitubeninga ugire ettekayo mukwano gwasoka ozifuna Hajat Karodo onakulombera eduwa byonna ebyekutte ne bita era nga gwe wenna ayagala okulangira business yo oba akalangu konna beera ngo tukonako ku namba y'essimu wansawo ate ogenda banga oyambibwa munnange amachagolwa lero anti pastor Bugingo kimususeeko bwalengeze munywanyi we Fulfiga nga yezo bane bakozi bane mukwano lubadde lutalo lw'amaanyi era nga entabo evudde ku byamawulire mukwano Fulfiga agambye Pastor Bugingo oba mugoba amugobe naye tagenda kubanga agumikiriza embeera n'ekisajja kino ekikulu ate okubanga kimuyisaamu amaaso ayogedde ebigambo bingi era ng'olutawo lubadde lw'amaanyi nnyo sigenda kubanga mwogerera ate kambe nga mukutuusaako naawe weewulireko buli kimu kyonna nga we kibadde Fulfiga ye mujja mwekuliramu mulago wuuno ate nkomewo Ngokola mawulire nsonga z'amawulire sijja zoogera ani yagamba ogasome ebyate byaliyo buli muntu alina okusoma kyalina okusoma anti totubula byosoma buli muntu anyumirwamu ne finance yaliyo gwandisomye era twasoma tuli ku mabaati munzi lwa muntu lwaginga munzi zaayo kana tutuza natusula wano nze Bugingo ne wango bakati nsigala mu praising because ne civil yakyuka abansituddeko omwezi Bugingo gwansitudde munene nnyo mu bulamu bwange ne civil nakasulwa sente zange nentwala school fees kusomero era mwebaza mugamba busuba bye bye njana kwegoba nga tannangoba lwaki nga weegoba nja kwegoba biveeko mumanyira you are under contract njagirekayo namunemete wasaba wano bakusabira saasaba bakusabira musuma yakusabira yansabira mukisana gutwala yangu ina kakati bwogenda ogenda okay ayamabaati biri ma lwaki ogera kwoyo yeka ane amongo olina sente listen kugambye olutalo lubadde lw'amaanyi ate yejaja ichuli alabudde lumbuye era n'amugamba ensonga za Kabaka ate mukwano aziveemu akujjukiza mu katono lumbuye yavaayo n'agamba Kabaka ate afudde azenga ayogera ebigambo bingi ate mukwano ebitakwatagana naye leero bamutabukidde era nga ngenda bankulekera video obeere nga ate naye weewulirako buli kimu nga we kyabadde mali nkomewo nkwongereyo n'emboozi ya Calvin Kayanja anti ebintu byatabusedda bibino screen eyo nemalawo omutwe gumalawo screen yonna singa yatuuse dda kivuluze Kabaka ebbanga yonna kimanyidde emmenge ebbanga lyonna ate nekimala nekyeteeka mu ddiba lyerimu nti ate kyagala nnyo Kabaka nti kyo kirwanirira Kabaka ebiganda weebityo byebireetedde ddala kingidomu yammwe okudda emabega binuwa mawaggali bisame same si muganda yeekanya mulugwala muli wa Kalooyo kamuyingira wa Bulaka kati nekyefuula mbw ate kyagala obuganda kyoyinza olowooza kikazini kya Kabaka mbutoddamu okwogera Kabaka nzizeemu ogenda kukola ki gwe embwa yettake ogenda kukola ki nzizeemu simanyi akkirizibwa Kabaka tomumanyi how do you say Kabaka is aging is what is not aging is what kale bino ebyakkalija mubiveemu nti Kabaka abadda buto yes kale adda buto mukitwale we muti gwe oba obwongo bwo bukulaga nti 68 oba odda buto it's okay it is okay tisimanyi omusajja atazadde mu Buganda wafa bamuyisa manju kati gwe bayisa mu maaso bakuziika mu bbanga gwe bakuyisa mu maaso ne bakuziika mu bbanga oba nodda
ebintu ebiri ancestral baba tubagenda bikomya ddi nfudde let's imagine nfudde sina mwana omanyi mukitendereza nnyo tie bampisize manju banziise yes aha kati ofudde oyina abaana gwe bakuyisiza mu maaso g'ennyumba tie bakoze ekidaala abantu bakaabye bakuziise yes so, where are the advantages and the disadvantages? Which are the advantages and the disadvantages of dying while you're having children and or not? Because the constant is death. Omanyi kati awate wetwetagira mu economics, mathematics, omanyi kati wa economics tano siri wa mathematics ndi wa statistics. What is the constant? Oba oyina abaana oba oli mugagga oba oyina amayumba, the constant is death or full day. You understand? Simanyi bakuyisa manju n'obudde bwe bakuziika oba bwajawulo. Yes, kale nfe munziike ku ssaawa emu olw'okuba siyina baana. It's okay. Kati gwofa ayina abaana bakuziike mwenda. What is the constant? Abaana batunda byewakola mukali mulimbo hoteli baze bagibba bagitwala wowe siyagirita kati teyazaala. What is the constant? The constant is death. Ekitegeeza ate oba omuziise ku makya oba bakuziise kiro oba bakusudde mu nnyanja oba ogudde mu kinnya, you are dead. You are not coming back. Kampani ya Sukulani ogwo muze gwammwe mutwala abaana ne mubatunda butunzi ne mwesulira gwanagamba temuyina kye muli mu Saudi Arabia namwe muti abawarabu munamwe muri kampani zitwala abantu ebweru. Twagala Halima mbawadde ennaku ebbiri temundabangako wano nga neeyambudde ebyaddala serious. Ate nga ndi ku ground ngenda ndi bwerere njagala Halima. Njagala Halima. Hey, mama nyabo nkugambe njagala Halima. Amperekere senfuko bajoli tugende ku company nze mbawadde ennaku bbiri. Hey, nyabo linebero liraba mugenda kuliraba kwe. Sagala kamanyiro mwe Basukulani. Gwe Kaluvini mukama nyambe nkusange mu ngalo zange 5 kuba gwe nkunoonya. Naye namwe bantu mwabe Uganda mwayina omutima lulinga musobola kwesiba bomo n'otulukira ku muntu. Nze mukama nyambe nfuna omuntu asobola okumpa bomo. Ntulukire Kaluvini Kayanja ne kampani ya Sukulani. Naye abantu temukyatunda bomo. Temukyatunda bomo. Fa abantu abamu emitima kati gyakaluba. Nze mumpe bomo ngende ku kampani ya Sukulani njibalure. Bona abali mu baffe. Hani gwe mumanyira. Mutumanyira lwaki mutumanyira okwenkana bwetu tyo. Mutumanyide ekimala mutuwe Halima. Bemuwambya bemusebe banji mutuwe Halima kati gwe tumanyi gwe twagala. Twagala Halima. Justice for Halima. Ngutochikola yinza ku mutima gwendina ku baganda banga babona mu Saudi nze bwompa bomo company njirumba n'enjabya. Yinze bwompa bomo njirumba n'enjabya. Temugenda tumanyira ku muntu gwe twemanyiddeko ebyaffe nga tumanyi nti Halima mwamu tate mumuzaayo mukomera. Halima yabachi yaba president we Saudi yata muntu free Halima. Twagala Halima. Kampani ya Sukulani mbwamwe twagala Halima. Ebe bya mutisa era gwe noyogera oli ku ground bagenda kuta nga temunansi tanzija ku kampani mbawadde na kubiri nga ndi bwerere mbwamwe nga ndi bwerere mukorwa mugenda tegera bakazi bameka be mutwale ebweru nga basika. Sagala kamanyiro mutuwe Halima.
Abaana banja bali mukubona abonera ya bakaza babonera mu Saudi naye kati tuwagala Halima gwe tusokerako. Twagala Halima kubanga amanyikiddwa gwe tumanyi. Naye banange namwe abali mukuyitira mu kampani rwa Shukurani muri basiru. Muri basiru nnyo. Tebana bakuleta Halima.